mwana waawo n'omwana gwendabirira gwe nnyamba bawange nantirode olusajja n'abanja lulimba swali pekedo na muombe Mungu swali wachaniomba na siku moja talijibu. Okay, nkwaniriza nnyo omulungi atulaba wano ku Happy King Media Uganda. Bowulira ebigenda maaso mu nsi eno gye tulimu naddala ebiseera bino bye tulimu okwata ku mutwe ne weewuunya. Naye nga tuba tulina kusaba Katonda na kumwebaza okulaba nga ozaalibwa ng'oli mulamu, otambula, toyina buzibu, naye ng'ate abantu bangi nnyo balina ebizibu bazaaliddwa nabyo ate nga babadde nabyo emyaka egiwerako. So olwaleero twabadde awo era ndowooza ondaba ennyambala nasitukiddemu okulaba nga tujjirawo olw'ekyo kye nawulidde. Ebigambo ebimu babigamba ng'okuza owulira biwulire naye ate n'ogamba kanziruke neerabireko. Emboozi eno oya leero gye tugenda okubeera nga tulaba y'ey'omwana muwala bangambye amanya ye Fredah. Omwana ono yazaalibwa alina ebitundu Byekyama 2, alina eky'omusajja n'ekyomukazi. Naye bazadde bagezaako wabula olw'ebbula ly'essente ne balemererwa. So nga wetwogerera omwana ali myaka egikuliridde emyaka egy'ensonyi myaka 12 benategeezeddwa. Kale tuzze tugezeeko okukuba omulanga twogereko ne family tulabe bakozeewo ki bakoze batya okulaba batunyumiza n'otunyumiza kijja kitya okubanga omwana awezze emyaka 12 nga talongoosebwanga. Kale nebaza abasubscribinze nebaza abasharinga stories zaffe zino ngenda kusaba tugenda tambula mpola mpola oneegatteko ate tunyumyemu n'abazadde tulabe tovaako. Okay, kakati abatulaba tutambula mpola mpola era nga wano wetuyita ke kakuubo akatutwala mu maka gano ge tugendamu. So tutuuse ndowooza mu kitundu. Okay, kale abatulaba tutuuse mu kitundu wazaalibwa omwana ono wawangaalira wamu ne bazadde be era tutegeezeddwa wano we babeera. Omukulu tuzze ssebo kale ssebo kale ssebo gyebaleko ssebo kale ssebo naye gyebale ssebo tuzze ssebo nga we watutegeezezza mu mbeera yonna tuzze tunyumyemuko. tusanze okubalaba Amina era nsanyuse nnyo. mwebale kuuma kitundu tukikuumye nate kitukuumye tulireko wano ku katebe mpola karibu wano ssebo kakati tutudde wano ng'omukulu gwentudde naye ye taata w'omwana agenda okubeera nga atweyanjulira mu butongole. Naye nga nyongera okubaaniriza n'okubebaza abatulaba abasharinga abasubscribinze bannaye mwebale nnyo naffe tweyama okubeera nga tubaweereza mu buli ngeri yonna. So twala n'omukisa guno okwebaza abo abayambako jjajja emabegako awo jjajja waffe w'abazzukulu abangi naye mwebale nnyo abakola omulimu ogw'ettendo ogwo. Naye nga olwaleero tuli wano n'omukulu nkwaniriza nnyo ssebo. kale ssebo nange mbaaniriza nnyo. Sooka weyanjule ku batulaba. Batulaba amanya gange nze Muhani Kataddewo nga ndi musajja Musoga mbwa mu district y'e Kaliro naye wano wetuli wamanyikiddwa nga Nsambya Nsubuga zone abasinga amanyinga ku Ave Maria. Ssebo mwebale kuuma kitundu ssebo tukikuumya nakyo kyetukuumye kubanga sifefeka abakikuuma nakyo kyatwaniriza. Ssebo omazeemu bbanga ki? Ekitundu kino omazeemu emyaka 6 ssebo kuba okuva mu kyalo navaayo 2015. Ssebo ojja otya? Nzija nga obulamu bw'ekyalo nga bukalubye ate ng'omugugu emabega ogundi emabega eno nga mungi
nga nina famire mukama yampa obuvunanyizibwa nga nkyali naye nenkigumira kubanga Katonda yatumanya nga tutunaba kukola ki kuzaalibwa kale ye nanteekerateekera famire gye ntambuza gye ndi nayo naye nalaba nga mu kyalo nzitoowereddwa ne ngamba kansooke ngende njiyeko mu kibuga Kampala ndabe ssebo kwe kujja nenzija najja nga ekyokukola nga simanyi kyengenda kukola simanyi kyengenda kutandikira naye olotuukira wa tuukira wa mukulu wange gwenzirako yansuza mu ntebe awo kumala emyezi nga 3 nga nsula naye nga nsula munaye nga akajja akanaku kemanya akajja obunaku kemanya ati netegeera nti nze nga ndi munaku nenguma yali mu kasingo luumu nenguma nembeerawo nga nsula mu ntebe awo nga nange nafuna akafo nengamba kantandika okusiikawo bukyapati era nga osulayo ewuwe nga bwensulayo ewuwe ngeri gyali omufumbo munaye nga nze nzuukuka ssaawa 10 nembaleka nga beebase nze nenzija ku kkubo nentandika okukanda eŋŋaano okukola nzira ssaawa 6 bwe ntyo nga omanyi nti nange nali musajja mukulu naye musajja nensigala okubatisa embeera nga bwengumya famire yange titemufaayo essaawa yonna nja kubanona esebo nentandika bwe ntyo esebo nga tetunagenda ku mboozi etuleese omalawo bbanga ki wa mukulu wo owa mukulu wange malawo emyezi 3 kubanga najja mwezi gwa 9 2015 naye kyenakola kusooka kulaba nti obusente bwentandika okufuna mbusavinga mpola mpola sobole okufuna akayumba nensavinga mpola mpola nempezayo emitwalo zange 14 nenfuna akayumba wansi eyo nga ka mitwalo 7 era nalingira Desemba nga 1 mu 2015 oyo wenafuna akayumba nenkubira omukyala wange esimu nasooka najja nalekayo abaana boona n'abalekayo bonna bwe yajja ne tubeerawo Desemba oyo nga obusente bwenkola nfuna 15 naye nga obwongo nga ngezaako okulaba nti nfiisaawo akasente era ng'omutetenkanya esebo mu mboozi yonna gyetunyumirizaamuko siwulidde mu mboozi ya mutono gwe tuzza okulaba Fredah olwo nga Fredah omuwuliza eri nga mu kwogera kwange mu kusooka nga bwengambye nti nasooka nenzija bw'omu famire yonna nenjireka kubanga eno mu kujja nali sirina wakutandikira nange nga ndi mupya kati nensooka nenekayo famire nze nenjuwawo omubiri bw'omu ng'embeera yonna enaabeerawo nja gigumira okutuusa bwe natandika okuseetolinga mpola mpola nentandika okuleetangako omwana omu ku omu okutuusa famire yonna bwe nagimalayo kati yona ndi nayo famire yange ku famire yange nagattako n'abaana b'abaganda bange 2 olw'ensonga balaba nga ntandise endowooza obwongo butandise okugaziwa ate nabo nga balaba nti nze aliko e Kampala oba ndi bulungi naye ng'ali e Kampala naye neyiza mu kyapati sumbuusa kasoba ng'okola nali nkola nga sikola nnyo naye ng'ako kenfuna ngezaako okusiyalinga ne famire yange kyenasooka okwewala kutegeera nnaku yange ebyamalala nembivaamu nentandika okuluubirira famire gye ndina kuba nava mu kyalo nga ekizibu kya mwana oyo Fredah gw'oyogeddeko nga ndaba nga kinsuza situdde ate nga tewali ssente in fact obeeranga oba olwala n'otega nti oba ojja kuwona enkya nga omusawo akuwadde eddagala naye waliwo ekizibu ekikubeerako ng'owulira teweebaka n'okugejja ndowooza ondaba nga n'okugejja kukulemesa naye ng'ebizibu by'olina bye bikulemeseza okukola ki oluusi okugejja n'okunyirira onfuna bulungi naye okunyirira kwonyirira okunyirira munaye Kampala n'abalalu boolaba ku kkubo okwo nabo mbeera ebanyiga naye omusanga oluusi nga banyirira okunyirira nga bw'ogambye tuli akawunga kaffe oluusi akalo ne tubeerawo kakati nga tetunalaba ku mwana Fredah njagala kumanya omwana ono azaalibwa atya kiki mwakolawo okulaba nga ebbanga eryo lyonna litambudde nga ali bw'atyo kati Fredah
atuuka okuzaalibwa maama we okumusuulawo ojjukira waliwo bano bamaama baffe we bategeera nti omukyala wadde wagenze mu ddwaliro bamaama baffe bano badduka basobole okukola ki okumubudaabuda kati omu ku bamaama baffe yalaba omwana omanyi bwe bamanyi okubeekebejja buli wamu omu ku bamaama baffe yalaba omwana ng'alaba omwana wansi embeera tekitegerekeka ng'omukyala walina okubeera oba omwana ow'obulenzi walina okubeera kati ne bayita omusawo bwe bayita omusawo n'abagamba kuba nze mukadde ako nali nvuddeyo nga omanyi ebyabasajja omukyala ali mu ddwaliro oba okola ki oba ogezaako kati abasawo ne babagamba mu kaseera ako nti mulindeeko omwana ono aweze emyezi 6 mujja mukomyawo kati we twadde ewaka ne tulaba nti ekizibu buli omu nga yeewuunya tukoze tutya famire nga famire tuli famire empanvu bweti ne bagezaako okukuŋŋaanyako obusente tugezeeko okutwala mu ddwaliro ab'amagezi nga buli omu atuwa amagezi ge basobola okukola ku mwana oyo mugende mu ddwaliro Mbale in fact Mbale ne tutuukayo olwo mwakuŋŋaanya ssente mmeka ganda wange essente in fact n'emitwalo 2 tezaawera mu famire ekyo kyonka famire y'abantu nga bameka olwo famire yaffe eringa kika kiramba in fact saa zino nga bwe tuyimiridde otugata tukolanga omuwendo gw'abantu 100 otuli mu famire awo kuba jjajja waffe yazaala nnyo ebyembi bisekerwa naye temwaweza mitwalo 2 tetwagaweza ekyo nkubuuliranga amazima kuba singa famire yali yeesobola oba ekika kyali kyesobola Fredah emyaka gyalimu kuba Fredah awezezza kati emyaka 10 n'ebiri Fredah emyaka gyalimu ng'ekika kyesobolera nga kisobola nga kirina kisobola okufuna akasente singa Fredah oba oli ensonga esinga twagikolako dda naye ekyamala amaanyi mu kuseera ekyo okukuŋŋaanya ssente naye tutaweza mitwalo 2 ssente zaatuyambako okugenda mu transport wano nawali oluusi ne tukomawo nga ekituufu tetukoze eki tetukifunye omwana akula nange ebirowoozo bintakula kaakati nze neekuba e Kampala Fredah olwo amagezi gatandika okunzigira ndeeteko Fredah oba emulago omutwale emulago tulabe tutuuka emulago okufuna abadokita kyatulemesa ebiseera ebyo we twagendera emulago akongo bannaye ebiseera ebyo kyatulemesa okulaba abadokita nga bano babulooka ababeera mu maakati awo ne tulemesebwa okufuna abadokita kati ne tugamba bannaye tukoze tutya nengezaako okwekubirako endulo omanyi nze ndi muntu atunda ekizibu kyange ekimbeerako aseke naye nze ng'eddagala ndikoze eki ndifunye kuba bagamba wosirikira ekizibu kyoba ekirwadde nsobola okufiira ne mu nnyumba omwo naye nga situtunze okitegeera muganda wange kale ensonga ya Fredah nalaba nga enzitooweredde naye ntandika okugambako mikwano gyange n'abantu abalala balabe engeri obuolyawo buli omu w'amagezi gasobola okukola ki okunyamba buli omu alina engeri gy'asobola okunyamba awo we nagwira eri wansi we twavaayo ne tujja wano tugenda kumalawo myaka 2 we tuli kati nengambako baneighbor abaawo wano kuba nali nfunye ennyumba nga ngazi nendeeta famire yange yonna buti nembeera nayo nengambako baneighbor abaalaba ku mwana ne bakwatibwako ki nnyo kati we bakwatibwako omu ku neighbor wange asula wano mu muzigo omwo taliiwo agenzeeko kiboga eyo we twamugamba n'akwatibwako nnyo n'agenda n'anyumizaako omukyala yeesimbako ku bwa kansala tumuyita Aunt Sylvia asula awo wansi awo nga ku Josamu era na wano waali wano n'agamba nedda oyo omwana tugenda kukola kyonna ekisoboka tulabe nti tukola ki tumuyamba nga tetunagenda wala nnyo njagala twogereko ku kusoomoozebwa kwe muyiseemu ganda wange kusoomoozebwa kwe tuyiseemu era ng'omuntu yenna kati era abantu tibatulaba bulungi oluusi n'abantu bagezaako okugezaako okutwenyinyala onfuna bulungi olw'okuba abamanyi ekizibu kye tulina mu nnyumba bagezaako okutwenyinyala okutulaba obubi nti oba oliawo omwana engeri gyali nga wansi otetegerekeka nti oba ebintu ebiri mu nnyumba yaffe oba bikyafu okitegeera naye ate nga mukyala wange
ye agezaako nnyo okufuba nti omwana nti mu nyumba wadde si mwe mulungi ekiri awo naye ati bagezaako okugiyonja opinga nga wayonjo kwegamba abalabe batulaba bubi naye ate ffe twemanyi kubanga kiri kyatugwira nga wekyakugwa awantu awalala kuba naffe twali tubiwuliranga bulizi walala kati tukyerabiddeko emyaka 12 tukirina kaakati okusoomozebwa bwe kutyo n'omwana naye owulira naye oluusi abeera mu banne nga tiyeyagala nga ki ng'omwana kuba naye tamanyi ki ekiddako. Okay, kakati njagala okumanya okusoomozebwa kuno omwana ye nga ye kumuyisiza kutya? Kumuyisiza bubi kubanga nti nekusoma kwe kugootaanizibwa. Oyo omwana singa oba oli awo mulamu ku mulembe guno omwana w'emyaka 12 oluusi aba akola na P7 naye kati olw'okubeera nti afuna okusoomozebwa mu banne ku ssomero oluusi gye mba amuteese kati ali mu P4 afuna okusoomozebwa naye muli okwebuuza ekibuuzo naye kati bannaye enkula jjukira akula ebintu eno wansi bikola ki bigejja nabyo bikula kati buli bwalaba bikula onfuna bulungi kale nawulira muli nga mu butuufu teyetegeera ng'omuntu mu nsi kaakati nze nange kennyini ng'omuntu ngwa taata nempulira nga emirembe gikoze eki kati nempulira nga ntuuse ku kisenge muganda wange kwe kuteeka anansekerera nansekere naye nze ku lw'omwana olw'okuwagala omwana naye addemuko ku ssuubi kwe kusalawo nti neekubira enduulu omukyalo oyo kwe kuba ntuusaako era mu mutima mpulira nga at least nimukuko ku maanyi n'akasuubi ndaba nga at least Fredah obwenkanya oba oli awo naye ajja kufunako ku kaseko sebo yesebo obutagenda nnyo wala ndowooza katusooke tufune Fredah twogereko naye tumanye ate ebisingako awo. Okay, kakati abatulaba ndowooza bannaye buli kimu mukiwulidde ebintu nsi byangu abantu bano babadde n'omwana alina ekizibu ekyo gwolaba obeera awo ng'oli musajja naye nga olina ekitundu ekikyo kyennyini ky'olina boda nekuba bukubi mu binnya n'owulira ng'embeera etabuse kakati ate olwo bano omwana ono abadde n'ekizibu ekyo eky'ebbanga eddene so tulina kwebaza Katonda gw'obeera awo ng'oli mulamu wazaalibwa tolina kizibu kyonna kubanga bala bazaalibwa nga obwongo tebupiikinga bulungi abantu bazaalibwa nga balamu ne bafuna omusujja ne balemalira ddala obulamu bwabwe bwonna paka obukulu so tulina kwebaza Katonda ate naawe alina ky'olina ekitonotono n'osobola okubeera ng'oddiza ku bantu abo abali mu mbeera enzibuzibu kugaba tekitegeeza kubeera nabukadde bwa ssente wabula ekitono ekyo ky'olina oba osobola okukigabana ne munno ate gwe atalina osobola okusharinga vidiyo eno nebaako oyo gwetuukako ate n'asobola okubeera ng'ayamba. Nze Happy King Uganda muzzukulu wa Mugema tukyali ne tata Fredah naye agenda kujja ate tunyumyemuko naye tovaako. Muzeeyi nga byonna tubiwulidde ekizibu kino kyamaanyi nnyo naye nga sinabuuza Fredah kintu kyonna ekizibu kino kikuwadde kyakuyiga ki? Ekizibu ekyo kinjigiriza okusaba kwo kinjigiriza okusaba kubanga nsabye kyandeetera n'okulokoka nalokoka n'okulokoka nga nsanga eri mu ddiini ly'abamuzeeyi oba Katonda oba tawulira bulungi oba ki nga bw'omanyi natuuka muno neŋŋamba wakandokoke nenenye ebibi byonna Mukama akole ki nsonyiwe wemba nga nze yasobya ku Fredah oba mu bazadde ansonyiwe naye ekyokuyiga kati kyakuyamba nange nfunye omutima kubanga mu okutuuka wano siteeseemu yadde n'ekikumi naye abantu bandaze nti banjagadde ku lwa Fredah ensonga lwaki mwe mukoze eki muze kati naye Katonda naye oba oli awo naye abikoze in fact abikoledde ddala kubanga omuntu muyinza okubagamba naye ate nemwagala tubasasule naye mwe sibadde n'ekikumi kati kimpadde obwetoowaze okwongera okwetoowaza ku lwa Fredah sebo. Abasawo balinga bameka bogamba nti ekituufu
ebbanga litubadde ne Fredah nga tutoba mu mbeera eno twakasinkana abasawo muwendo bwe guti nga buli omu agamba kino nagamba kino. Kaakati twasooka ne tugenda mu ddwaliro Eiganga baliyita Nakavule. We twava Eiganga ne batusindika ejjinja. Kati we twava ejjinja ne batusindika Embaale. Agaana. Kati we twava Embaale bo ne batusindika Ntebe. Twatuuka Entebbe abasawo ne batugamba dokita abakola ku ekyo ekizibu bali agenze bweru, naye nga nze nga ndaba ekizibu ndowooza kya ssente, kuba ssente kiba tezaaliwo. Olanga mumugezaako bugeza. Nga tugezaako munnaaye nti tomanya tunaasangayo abanaalaba Fredah ne bakwatibwako ne batuyamba. Okutuusa ne tugendako Mulago nayo. Kati tusembyeyo tutuuse ku step kati we tuli we nalabidde ddala nti ndi ku kisenge nkomye kusinkana badokita b'Emmengo. Wali omuzira kise yavuddeyoko n'atukwatako nga yewaddeyo okulaba nti Fredah alongosebwa. N'atutwala basawo ne bakebera Fredah bulungi. Bwe bamukebedde ne bamukuba ebifaananyi ne balaba nga organize alina muli munda zonna za kikyala. Ne batugamba Fredah mwana wa buwala era alinamu ne nabaana amulina, naye kati ekizibu kyalina bye bintu bino ebyafuluma wano mu kitonde ekikyala. Kuba wafulumawo ebintu biringa bya mirundi ebiri. Saidi wano ebbali wano waliwo ekintu ekimyufu. Ekintu ekyo ekimyufu kituuka ekiseera ne kivaamuko ku musaayi. Kati nevayo olusu oluunya ng'omusaayi ogwo gufuluma. In fact ekituuka ekiseera wevayo akasu akabi ennyo ennyo. In fact nga tolina kintu tosobola kuguma, naye ng'oba okirina oba tolina kyakikolera. Kati newabeerawo ekintu ekirala ekyazimba ekyo kiringa eky'obusajja kyo kinene kyagejjera ddala muganda wange. Kati Fredah ekimumazeeko emirembe, bintu ebimazeeko emirembe atambula yina atagala kuba bikula. Kati okutuusa abadokita bwe batugambye nti Fredah byonna byalina alaga nti mwana wa buwala. Naye kati ne mbabuuza nti kati kisoboka Fredah okulongoosebwa naye n'atereba ebintu ne bivaako badokita. In fact ye chance gye nafunye okulabako badokita bennyini abakwatibwa ku nsonga yani eya Fredah, naye eri yonna nga tulemesebwa. Naye Emmengo gye twafunidde abadokita nga batugamba nti abakwatibwako kirwadde kyennyini ekya Fredah kyalina. Ne batugamba asobola okukola ki okuwona nga bamulongoosezza. Kuba batugamba nti kiri wano kungulu munda eri tekiriiyo. Oyogedde ku kino ekyomusaayi ekijja ogambe musaidi kifulumirawo mu kintu ekimyufu. Waliwo ekyafulumaawo ssebo, ekyafulumaawo mu kitonde mwennyini ekikyala ebbalibbali nga kumpi obukyala we bubeera kyafulumaawo. Kirina ebbanga lekijjiramu oba tegujja buli kaseera nti oba buli lunaku, naye kituuka ekiseera ne gujja. Naye tuuka ekiseera ne gulekeraawo ne gukoma era n'abeerawo. Era kati mu budde buno atagulina. Kakati ekintu ekyo kambuuzeemu. Mwali mubuuzaako ku basawo ekikireeta? Abasawo kuba bo twabanyonyola embeera Fredah gyayisibwamu we tubeera naye. Ne bagamba bati? Ne batugamba kati we baamukebera bo ndowooza nga abadokita, omanye olulimi lw'abadokita luba luzibu. Ndowooza ab'engeri gye baamukebera kuba ffe baatubuuza Fredah nga naawe oli mu kunkolako interviews, nabo baginkolako ne mbabuulira ne bamala ne bamutwala mu byuma byabwe ne batandika okukola ki okumukebera. Bo ne bagamba nti Fredah singa tumulongoosa, singa mubeera ebyo byonna bijja kuwona. Yesebo ekintu kino onansonyi okiremerako nnyo, naye omuntu alaba yandiyagadde ddala amanye. Ekintu kino kijjanga omukyala bw'anaaba ng'agenze mu nsonga ze, oba kyo kisobola n'omumala emyezi 3 oba omwezi? Kaakati Fredah oyo ng'akyali muto, in fact n'okugenda emanju nga Fredah kati we balekeddeawo okugenda emanju nga atuula mu baafu ne bamunaaliza omwo. Ebiseera bino engeri gy'agenze nti addamuko kuki nti akulaakulamu.
naye emyaka egise mabega si myaka nga 2 emabega okutuusa mu buto yazaalibwa okufuka okugenda okufuluma ng'atuula mu baafu n'atuula omwo ne bayiwamu amazzi n'afulumira omwo then maama we n'akola ki n'amunaaza bulungi naye kuviira ddala mu buto ng'omusaayi gwo gujja nga gutuuka ekiseera ne gujja si kugamba nti guzze kati kuba Fredah omutunuulira asembeera busemenzu endowooza okugenda mu nsonga z'ekikyala kuba abadde tanaba naye okuva lwe yatandika we yali ku nsi kuno nga bwe guto gutuuka ekiseera ne gujja ng'era bebi yesebo nange kale bw'obiwulira ebyo byonna weebuuza ekyokukola nekikubula kwegamba kino kyo tekirina ngeri yakujjanjabwamu okujjanjabwamu nga tanalongoosebwa infact emengo kye baatukola Fredah nga bw'omulaba awo talwalangawo ku bulwadde bwonna nti oba omusujja gumuluma oba aliko ku kitanda bulwadde bulala naye ekirwadde Fredah kyalina ekyo kyokka era juzi we twagenda emengo batuwandikirawo ku ddagala ne bamukolako wansi eyo olwakaswa akaaliyawo nga kavayo nga kawunya bubi nnyo ne bamutwitingako ne bagezaako okugjayo akaswa akakawunya ne batuwandikira ku mpeke ne tuzigula mu famasi era abadde ng'azimirako yeddagala lyali afunyeeko mu ddwaliro kwekyo ekirwadde kyaleetawo enkyukakyuka guba guzze tekikyawunya nnyo nga luli munnaye engeri gyali nti mwana kati nga omulaba akuze kati ate nange mpulira nawe nkoma okumanya olusi maama we olusi yasinga okumutegeera engeri gyali nti mwana wa buwala. Okay kale gwatulaba bannayendooza byonna mubiwulidde nze sirina kyengenda kwongerezaako okuggyako nti kyamukisa mulungi Fredah ndi naye wano. Fredah naye katulye ku ddoboozi lye atubuuzeeko. Fredah ogamba otya? Tewali. Ogamba otya? Tewali. Yogerako nnyo Fredah. Ndi. Oli otya mukwano? Gendi. Njagala tunne wano oti. Esanga otunula eri mu kamera. Ng'olabye n'ekirwadde? Ndabye nakyo. Kakati Fredah bw'obeera ku ssomero wano ng'osoma b'osoma nabo badde bakimanyi nti olina ekirwadde ekyo? Iye. Obadde ng'osaba n'ogendako mu shotiko? Iye. Kati bano abaana ne bakulaba? Nedda. Ofa okola nti tebakulaba? Iye. Kiki ekisinga okusumbuwa mu kirwadde kyekyo nga bw'okiraba gwe nga ggwe ki ekisinga okusumbuwa? Omusaayi ogwo we guba guzze gwe batugambye owulira otya? Mpulira bubi. Njagala oyogereko nnyo. Mpulira bubi. Owulira bubi? Iye. Kiba kikuluma kitya? Kiba kinuma nnyo. Kiba kikuluma nnyo? Iye. Bwe kijja kimala bbanga ki? Kitera kumala bbanga ki? Kitwala ebbanga ddene? Nedda. Nedda. Kitwala bbanga ki? Fredah kitwala ennaku nga mmeka? Yogera naawe. Tomanyi ennaku ze kitwala? Iye. Ng'olabira bulabizaawo nga kigenze? Iye. Otera ogenda n'ozanyazanyako n'abaana abalala? Iye. Iye. Bw'ozanya nabo bakimanyi? Iye. Kati ozanya nabo bakujerega bakola bati? Banjerega. Bakujerega? Iye. Nga bagamba bati? Uliraako naawe? Tukyagendera ddala maaso naye Fredah ebigambo byamugwako kuba kati akuze. Tomanya singa twafuna omukisa nitumulaba wali ng'akyali muto aba asobola okwogerako naye kati ono akuze
abirowoozaako naye mukazi wattu naye tetumunenya nnyo kubanga munaye n'obeera gwe nga gwe alina ekizibu ekyo olaba obeera mukulu akagalo oba piki nekkuba ekigo n'olira ddala nga eringa ekututeko obulamu. Kakati Fredah njagala ombuulire bakwano bo bano b'ozanya nabo bakujerega bagamba bati? Manje bagamba batya? Ebitundu bibiri. Bagamba olina ki? Ebitundu bibiri. So ne bakusekerera? Iye. Kikuyisa kiti osigala ozanya nabo oba obivaako n'okumayo waka? Nsigala nzanya nabo. Kwegamba wakimanyiira? Iye. Fredah, wali obaddeko awo n'osabako Katonda n'omugamba lwaki nze? Iye. Ekintu ekyo kikoze emirundi emeka? Beera awo ng'osabaasabako? Buli lunaku? Iye. Singa Katonda singa Katonda oba omulabako awo tokaaba. Singa Katonda oba omulabako awo bigambo mpaayo ebigambo nga 3 by'oyinza okugamba Katonda n'omugamba Katonda nsaba kino ne kino. Ngamba Nsaba kumponya. ate ekyokubiri? Awa abantu omwoyo omugabirizi. Ate ekyokusatu? Toyinayo kyakusatu? Toyinayo? Kakati Fredah, gwe nga gwe oyagala kubeera kinga okuze singa oba bakulongoseza ng'owonye? Dokita. Yakubeera dokita? Iye. Lwaki oyagala kubeera dokita? Nange njjanjaba abaana b'abandi. Naawe ojjanjaba abaana b'abandi? Iye. Bambi. Anyway, ebyokubuuza obinoonya nebikubula n'okukubula lwa Fredah kubanga tetusobola kubanga tubalaga feesi naye ayogera Maziiga gamuyitamu olw'embeera gy'alimu n'obulumi bw'ayitamu. Naye Fredah yagamba nti singa aba alongoseddwa n'asoma asaba singa bw'aba asomye abeere dokita naye asobole okujjanjaba abaana abalala okutwaliza ewamu muto. So ndooza mu kutegeeza kwe agamba singa aba awonye n'asoma n'amala abajja kujjanjaba abaana abalinganga ye kubanga embeera gy'alimu obala n'abalala baliko obulemu obw'enjawulo. So bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira. So tulina kulwana kulaba nga Fredah n'alongosebwa ate n'okusoma. Ebintu by'okusoma bino sinabikubuuzaako byo biri bitya? Ebya Fredah, okusoma kwa Fredah nga bwe nkunyonyoddeko mu kusooka ti Fredah emyaka gy'alina singa yali mwana mulamu bulungi singa ndooza akoze P7 kubanga nze abaana bendina abasinga bakoze P7 nga bali mu myaka 12 abakulu ba Fredah. Naye Fredah kati okuvanga COVID we yajja yesimuzangayo kuki ku ssomero kubanga mbadde kati kyendiko ku Fredah ng'ebyokusoma we bitereera Fredah asooke awone alongosebwe. Ebyokusoma Fredah watandika okusoma nga Mukama amuyambye n'alongosebwa n'atereera atandike lumu nga taddirira mabega kuba kati abadde oluusi asoma Fredah oyo oluusi ate ne tugamba tugendeko mu ddwaliro ne bituteteganya nga w'obiraba. Waliwo omwaka gumu 2019 waliwo abafere nja kubayita bafere bajja ne batusaba Fredah ne batugamba Fredah mutuwe tufunye abazungu bagenda kumutwala mu ddwaliro bamujjanjabe. Twabeesiga kuba baliko oyo ku kyalo nga bakukyalo waffe side eyo waffe mu kyalo ne tuba wa Fredah kye baakola ekyembi Fredah ne bagenda ne bamukuba ebifaananyi ng'ali naked ne batandika kumutembeeya ku kkubo
nga bakolera ssente abantu abo waliwo ababalaba ne bankubira essimu ne ntwala lipooti ku poliisi ekibuye abantu abo ne mbakwata bali abavubuka 3 in fact kati wenjogerera bali luzira kubanga batuuka mu maaso g'abulamuzi omulamuzi n'agamba mwe temuli suppose kwogera ekirwadde ky'omwana kino tunoonya buyambi obuwonya omwana ate mwe mulimu kukolerako ssente onfuna kale Fredah 2019 kumpi yena tamu ezasembayo zimutwala mu kiraasi endala ffe twalingeeyo batugamba tumutwala nkya mu ddwaliro tumutwala nkya batugumya nga tumanyi kye bamukolerako naye nga tuli mu Kampala muno nabo bali mu Kampala muno okitegeera kumbe bamunoonyezaako ssente onfuna kaakati Fredah ebyokusoma bye 2019 naye agenda okulekera okusoma okuyimira ng'ali mu primary 4 era kati kyekiraasi kyalimu naye mbadde nsaba singa Mukama atemeko eritali Fredah n'asooka n'ajanjabibwa n'atereera then tumutandise okusoma bulungi yesebo Fredah kyekizibu kyokka kyalina obulumi buli bw'otugambye bw'omusaayi talina kirwadde kirala kyonna Fredah talina kirwadde kirala mulamu bulungi so yeetaaga kulongoosebwa yeetaaga kulongoosebwa oba oliawo oli omusajja yawaliwo omusajja mu Bayibuli omwo yagenda n'asaba Katonda amuwa amagezi n'amugamba osabe magezi gokka lwaki tosabaako na birala n'agamba wonompa amagezi ebirala bijja kujja bamuyita Sulaimaani mu Bayibuli omwo kati ye Fredah mu kusooka saawa zino Katonda tumusaba Fredah asooka akole ki awone ebyokusoma osanga mu bamuzira kisabo bonna betwogera nabo kati abatulaba muyinza okuva oli n'agamba Fredah alongooseddwa nze kamuweerere amala asome atuukirize ebirooto byani bya Fredah kubanga nze era n'abalala naye Fredah naye era mwana sijja kumulekerera yesebo okay kakati abatulaba tuli wano ne Fredah waffe ne taata naye emboozi eno tujja gifollowinga paka ku ssaawa esembayo kyonna ekinabanga kifuniseewo tujja kuba tujja tusobole okumanya process bwetambula naye nga owulidde si kirungi ate okukozesa omuntu aliko obulemu advantage bw'okufuna ebyo byokola ki byoyagala so Katonda naba asobola okuwa omukisa singa abantu bano obuyambi bwabwe bujja ate naawe n'olabanga bo batuukako nabo ne bafuna kye bayetaaga oba kye bayayanira so Fredah ono essaala eri nti singa awona ne bamulongoosa operation ne tusaba negenda bulungi n'atereera Fredah naye bajja tusabira essaala taata naawe tomanya emikisa gyo giyinza okuggulwa lwa Fredah ono ate Fredah agambye ayagala kubeera musawo so singa Fredah aba asomye olowooza ayinza okwerabira tasobola muganda wange n'embeera gye mpitamu nze we natuukidde okwekubira omulanga tubayite mujje era mu butuufu we ntwalira omukisa okwebaza omukyala bamuyita Nalongo simulabangako naye nayogerako naye ku ssimu n'angamba beera mugumu Fredah ajja kulongoosebwa era ajja kutereera n'omukyala Silivia yantuusa kwani ku mukyala Nalongo oyo yamuntuusaako n'amumpa nenjogera naye ku ssimu n'angamba nja kukusindikira nze obuyambi bwensooka okukola nja kukusindikira abantu oyogere nabo bakoleko interviews ebisigalidde osabe Mukama osanga ekyo nga bwe tukimaze kuba tewali nasuubi nti osobola okufunako bannamawulire okujjawa wano naye at least omukisa we guba nga ogufunye kozesa omukisa ogwo oyogere osabe abantu bakuyambe yesebo okay kale kakati Fredah mbadde nja kubuuza singa bakulongoosa n'owona bulungi n'omala okusoma oza ddadi oyinza mukolerayo ki muli ki kyowulira kyogamba nti ddadi ne mami mbanja bakolerayo ekintu bwekiti kubanga bakwagala nnyo tebakwagala njagala yogerako nnyo njagala kati oyinza bakolerayo ki nga omaze okusoma Fredah nze no njagala oyogere oyinza bakolerayo ki
Anyway, kale twagala kumaliriza olw'obudde tulina butono nnyo. Fredah, njagala abantu abakulaba basaba obuyambi basobole okukuyamba. Mandaba nsaba bampa obuyambi banongose nsome nange mbeereko omuntu mu Uganda neeyagaleko. Oyagala obeere naye muntu mu Uganda eyeyagalako ng'owonye bulungi. Anyway, kale katugendera awo. Angenda kubasibulira wano naye nga tujja komawo twongere okumanya ebisingako kaawo singa tunaabaako kye tufunye. Olwaleero emboozi bwetyo bwetambudde. Tunaaba twongera okubategeeza ebigenze mu maaso. Sikubuulidde kye twatuukako n'abadokita ab'Emmengo. Ku lusaawa esembayo nga omukyalo oli yatutwala ne tugenda ng'olunaku ng'atugambye lwa kulongoosa Fredah ng'eri byonna biwedde ebyokumukebera naki. Wayitawo ennaku 3 n'atugamba tuddeyo mu ddwaliro naye. Kyalo ne tugendayo mu ddwaliro naye. Mu ddwaliro ne nteekako omukono nga ntandise okufuna akamwenyumwenyu ku matama ng'amanyi Fredah agenda kulongoosebwa. Ne nteekako omukono naye ekyatumalamu amaanyi kutugamba nga Fredah nga batusaba $2,500,000. Kyokka oli omukyala yali tazirina. Kati n'atugamba naye $2,500,000 ekyamazima sizirina. Mbadde manyi emitwalo nga 3 naye $2,250,000 sizirina. Okuva ku olwo awe twakoma kwe kutandika okuddamu okwekubirira enduulu nga ndaba $2,250,000. Nakubamu ekifaananyi ewaka luli twasonda tetwaweza $2,200,000. Ate kati bagambe $2,500,000. Ewaka ndowooza teri yali agifunyeeko. Yes. Anyway, nkubirira ddala omulanga taata watugambye osabako ojja tusiibuza essaala naye nkubirira ddala omulanga eri abo bonna abatulaba bannange Fredah bagambye naye ayagala ayambibwe abeereko ng'omwana omulala eyeyagalira mu nsi ye eno eya Uganda. So bannange tukolenga Fredah bwasabye ate nange mbasabira ddala tuyambe Fredah. Nebaza omukyala Olivia yukaawo banna omukyala oyo ayambidde ddala abantu bangi nnyo era jo nayogeddeko naye ku nsonga za Fredah n'angamba yandyagadde okwongera okumanya ebisingakaawo. N'abalala bangi nnyo bannange abazze nga batuyambayambako ku nsonga zino. Naye nga nkubira ddala omulanga eri abo bonna abatulaba okusobola okubeera nga batuyamba mu mbeera eno gye tulimu. Buli asobola okuyamba ayambe, tuyambe Fredah kamukamu gwe muganda. Anyway, kaakati ndowooza otusabire tusibule lumu. Katwewombeeke. Taata omulungi ow'ekisa, njagala okwebaza olw'akaseera kano Mukama taata k'otuwadde. Nze kaseera kalungi ku saidi yange nga famire yange tuli basiimu nnyo Mukama ku kino ky'okoze. Otulaze nti at least waliwo essuubi nga Bayibuli bwetugamba nti waliwo essuubi. Omwaka guno nalonda olunyiriri nti waliwo essuubi nti omutwe gutemebwa naye guyinza okuddamu ate ne guloka nate. Nsuubira nti Fredah olaba teyafa ng'akyali muto. Nkakasa nti waliwo essuubi Fredah okuddamu okubeera omulamu. So nsaba omukisa eri bannayuganda bonna abatulaba mu kavidiyo kano Mukama taata otemeko eritali obagabirire mu mirimu gyabwe obakuuma obawe omukisa mu bakola byonna Mukama basobole okutoola kwako Mukama taata ke balina basobole okutuyamba ku lwa Fredah naye asobole okulongoosebwa awone mu linnya lya Yesu Kristo mwensabidde. Nyongera okusabira abaganda bange bano abazze wano mu maka gaffe Mukama taata obakulembere gwe abalese era nsaba nga baddayo Mukama obakulembere obazzeeyo bulungi Mukama era ne gye bakola emirimu gyabwe gye bakola Mukama nsaba nabo obawe kye basinga okwetaga kuba nabo baana b'abantu nabo balina kye babayanira mu bulamu bwabwe Mukama nabo mbasabira omukisa Katonda waffe taata omukisa gwe wanimpadde nabo nsaba nabo baweeko Mukama kubanga kino kye bakoze taata bandaze nti balina omutima ogulumirirwa nsaba oyongera okugaziya ensalo zaabwe Mukama buli kye banaakwatangako n'emikono gyabwe leka bakifunengamu omukisa mu Kristo Yesu mwe mbasabidde. Amina. Ngenda kubanga mbasabira wano nga mbajukiza mwongere okusubscribinga mwongere okusharinga. Fredah sibula kuba kulaba basibule nti basibula bakulaba
tumanyi kusiibula bantu Fredah katumuleke ngenda kubanga mbasibulya ano ngenda sabata 10 mpeera abankumire musharinge musubscribing bana mtambuze video ne so okutuuka kwoyo gomanyi nti asobola okuyamba ngenda sabata 10 mpeera abankumire mbere bulungi mwera